Weko bannammwe abawummula mubakoleko. Mujja kuddukira bwereere emirimu gisigala mivubuka tegikaddiwa. N'olwekyo bano wadde ng'asigadde ng'awummudde asigala akyakola. Kambabuulire mu Bayibuli byonako dda era kakati wano ono wasono waliwo emikwano naye ogenda kusigaza emikwano gyo ddala egya offisi tojja kuddamu gira. Waliwo emikwano egitubaako ng'olina ssente weyavuwala ne gidduka. Waliwo emikwano egikubeerako ng'olina status bwekuvaako nga gyonna giwedde. Kati gwe bane mbasaba musigale nga miri mikwano gya Kaluni Wasono ne Silivia tusigale nga tuli mikwano gye. Bameka bana b'emikwano gimukubiri ku muwoneke emikono bannange abana b'emikwano gyabwe Katonda yeebazibwe. Kale nsaba Katonda ateekewo era abazze wano naye njagala okusaba Kaluni Waswa kino kikole mukulu tayalinga teweetaaga kuba na ntondo obukadde buleeta entondo. Kale ne gundi bwe twasoma takyalabika bo bakyalina obusumba butolina bana bakugwe wabanga gwe kwata akasimu ogambe gundi muli mutya noonya engeri gye nabasabiramu nga gwe kuba akasimu ogambe Kazimba nkusabire nta wendi omusajja ali myaka 6 bwe bamugamba nti retirement etuuse mpayo contract ya myaka eki tikyotokoledde mu myaka gino gyonna onookiggusa mu myaka emeka. Ekiremesa abantu okuba kibadde ekitutiisa bantu buteetegekera. Oli nalowooza nti bwe naabandi tayalinze ngenda kukola ki? Gwe balese bw'otaba nga gwe tomanyi nti ogenda kukola kubanga Mukama yakuwa ekirowoozo ate ekigenda okwongerako